oyagala kumanya bannaffe abagenda okwegayirira sipiika Kataga. Kati no tunuulira abakulembeze abalinga ng'ebibowaboowa kaseera kano bo bennyini benjogerako. Kati tandika n'abamu abaali batandise n'ebibiina byabwe ne babivaamu ne bagenda mu bibiina ebirala, ate ne gye bagenze ne bavaayo. Abantu abo ojja kukola kye bayita inference. Ekyo kuwadde nga guideline. After all, bwe ndiba nfuuse speaker olunaku olwo, amannya ago gajja kubeera mu fayiro. Kati nno kola research. Nkugambye nti amannya bagagattako luvannyuma. Kati genda ku rekodi olabe amannya agavaayo ku lunaku olusooka, olabe kati agali grafted ku lunaku olwo, beebo bennyini benjogerako, si bazibu bakufuna. Kati kyoyogeddeko nti omukulembeze ogambye ki? Bakulembeze banno b'otakuza. Kati bannaffe bano tumaze nabe emyaka mingi, naye mu bulamu tubeera n'ebigezo. Nze ntunuulira omukulembeze w'eggwanga yatambula n'amama Mbabazi Lumbajuma n'amwama. Kati nze akyaliwo omukulembeze w'eggwanga. Olina okumanya nti obuyinza tobukozesa lyanyi nnyo. Na wano mu DP abantu bamanyi Budde mukulembeze bwa DP kubanga waliwo enjawulo mu ngeri gye nkwatamu ebintu. Nabagamba mu Luzungu, I have a tough mind but I have a very soft heart. Obwongo bwange tobuzanyiramu. I have a very, very tough mind. Era bw'oba oyagala kuntakolinga, tackle me through the heart. But if you tackle me through the brain, you are dead. So, a leader must have a soft heart. Bano bakulembeze bannange, omumyuka wange mwali, nze namwagala kuva dda. Aba Kobaza Mbogo baali bamulwana kuba president. Emabegako emyaka mingi emabega. Ne mukwatirako ne tumusitula n'abeera president. Era mulabye ebifaananyi byaffe. Tukutte obugaali, twambadde nga bano basitafu b'omu byalo, tutambudde nabo. Bwe twalwana funa ekifo ky'obwa yala, twamuli mabega. Ye yafunamu nga tupokya. Naye tetwalina buzibu. Kubanga twagaliza. Myaka 10 tetwabeerako na kiteeso kyonna nti ono kati yagenze mu yala. Ate ogenda mu yala yagenda lwa buwagizi bwa NRM. Kuba twaloopa. Ye kennyini yagenda mu lukuŋŋaana lw'ama NRM Masindi. Awo president si bwe yatandikira nti this is a good DP, ne tufunamu n'obuzibu. Naye twavaayo ne tulwana nga tuli kitole. Bw'oba nga toyagala kukolagana na bano, toyingira kibiina. Beera independent. Beera independent n'olwo olugwe. Kasita oyingira ekibiina, olina okubeera ne give and take. Wano twalina abanene abaali balwanisa Dr. Semogere. Ffe abamu twali mu kokasi ya Parliament. Naye ne tugamba nedda, ono ye pulezidenti waffe. Tulina omuwagira. Era ne tumuwagira.
So njagala bino si byagamba nti siyinza nagamba nti nsobi naye obutalengera wala kubanga okubeera omukulembeze kitegeeza kusalawo mu bwesimbu n'amagezi. Judgment is more important than intelligence. At least I can pride myself, I've always judged things correctly. Kuba olaba kati, I'm so far ahead of all the leaders now saying, let's work together, let's work together. Kati njogera nga chairman wa IPOD. Tugenda kutuuza summit ya IPOD. Mujja kulaba nga n'ennuuko ezze. Tuli mu kwogeraganya mpola mpola. Kugatta Uganda. Anti oluusi ebyokugaana oba oli mu kubuzaabuza balonzi tetujja kubeera na nkolagana tubafulumya. Ebyo nabyo weebiri. Manyi Muganda agamba nti kaliba kasajja akuliisa engo. Nammwe Abannayuganda mugenda muwagaawaga abantu ne mubaliisa engo. So nze mu mutima gwange njagala abakulembeze bannange. Oli mumyuka wange. Si nze namulonda. Badelegates be baamulonda. Mwali muwuliddeko nga ŋŋamba nti njagala nnyo ampagire. Nze nagamba bugambi nti tekigasa. Tekigasa. Ne wandisirise maawo wabanga wangugwa era abadde agenda kugwa. Oleme kubeera kiso kya mbuzi. Maawo aleme kutunuulira nti oba osanga nandiiseewo singa bano tebanwana. Ondeka n'engwa nzeka. Naye si gwe gusoose kuba Kalula ka 2021 twayogera naye ng'asazeewo okuwagira Bobi Wine. Yakola obupande obunene n'awagira Bobi Wine. Twayogera naye n'aŋŋamba nti ekyo kye kigenda omuyisaawo. Ne mugamba twagala ababaka. Bwe kiba nga kikuyisaawo fukirira emikisa gy'abajjajjaffe bonna itawoodde mu Parliament. Naye tekyamuyisaawo. Kati mu kalulu kano n'agamba agenda mugende. Kuba Abanyarwanda b'e Uganda bamufudde nga ssaabawolereza waabwe Attorney General. N'agamba ku luno ndi mu bantu bange ngenda kuwangula. Namugamba genda. Kuba nze ng'omuzadde kati nga president wa DP newe tubanga twenkana emyaka. Newoobanga onsinga emyaka nga Lwanga. Mbeera taata wa muzeeyi Lwanga olw'ekifo kye ndimu. Nze taata wa banna DP bonna. Newoobanga olina emyaka 9 mbeera taata wo. Lwaki? Nze nasembayo okukwata mu ngalo omu ku abo abaatandika ekibiina kya DP Muzeeyi Louis Tyabo. Akafaananyi nja kafulumya leero. Nagende Mulago nga mulwadde. N'agamba Mao ndi musanyufu nti gwe pulezidenti w'ekibiina era ekibiina kirese mu mikono emituufu. N'olwekyo temufaayo ku bano abamala googera. I have the spirit of the founders. Nina omwoyo gw'abaatandika ekibiina kya DP. By the way, Nebeni Kiwanuka was not one of the founders. He wasn't. The only founder, the founders were 8. Even Kasolo was not a founder, the first president. But founders were bali. So, whatever nga nsirise nga sinyega muntu yenna. I'm on firm ground. Kati omumyuka wange n'agamba ku luno nsobola okuwangula. Naye nga ffe kye twagala kubeera n'ababaka promotinga nnyo. Ekyembi ebyofuzi by'emubende. Ndoza yayisa tabisomye bulungi.
bo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. So yesigama ku cooperation agreement ate ng'emabegako yali atandise okirwanya kubanga teyafunamu. Mujjukira ebiwandiiko byeyafulumya. Naye nze ne ŋŋamba ku lw'omwoyo gw'ekibiina tukole kyonna ekisoboka era nanoonya ne ssente twewola n'okwewola kulaba nga tuwagira ababaka baffe tusobole okuweza ababaka. Naye ekyembi kifo yakwata kya Mukama. Ebyo bibaawo. Nze nkyabaagala oba ekyo kyoyagala okumanya. Temumbaga ye mujjukira nali mu ba fundraisers nakwata ne miliyoni zange 20. Ne nomination ye kubeera vice president mu kisanja kino mu budde ze namusasulira miliyoni 5. Kati awo ogamba nti simwagala. By the way, ze sitera kwogera bintu bino ngenda kutandika kubyogera kati kubanga Bannayuganda ebyo bye mwagala okuwulira. Bannayuganda ebyo bye mwagala kuba mubeerawo Mao Mukodo talina gwayambye ngenda kuprintinga mobile money account yawe itimbe wano nga makinze bannadippi nakati ndi mukusasulira abantu bafaama bangi abaagwa mu kalulu. Naye okusinziira ku byengoba bino bitono nnyo. Bw'oli mu kuyiga kisolo kinene ng'akamyu kakusala mu maaso nga kakuggyako effumu lyo. Effumu teba ya kamyu. Kamyu kasamba busambi ne kabeeri. Naye mwengaba n'amawulire bino ebintu bye musiibako nga Katonga ajjula. So tewali kyagamba nti onoobaaniriza. Tebalina gye balaze. Bakyali bannadippi era bakyali mu bakulembeze ba dippi, bakyali ne mu WhatsApp group. Naye lwakubola kye baakola kyanyiiza nnyo bannadippi abamu. Mu Buganda wano bagamba kabaka tanyiiga. Waliwo abamunyiigira. Tesinza kunyiiga. Naye waliwo abanyiize nnyo nga n'abavubuka abamu balinze wano okukuba bukubi. Naye ze mulimo gwange gamba nti tulina okusonyiwa nga Bayibuli bwetugamba mirundi 7. Ogwo gwe mulimo gwange. Emikisa eginnondoola. Ekisa waliwo ekisa ekinnondoola gyekiri mukirindeko oba kyanca oba oluvannyuma lw'emyaka 5 oba myaka 10 naye tujja kusinkana. Muwulidde ŋŋamba nti my destiny is coming. N'olwekyo bino eby'omumyuka wange si nsonga nnyo kuba ye yamanyi engeri gye tutambuddemu. Nze nkyamwagala ng'omu. Naye waliwo abanyiivu. N'olwekyo bano bakulembeze bannange nja kutambula nabo